Kitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Abe kitawuluzi ya kitawuluzi. Olaba tomanyi atenga teba tomanyi. Omutaka Kongo. Kazi. Ijja chiwulira. Kongo. Kwaro. Kiwanchawa wanchaira ddala wanchawa oli ku bitooke osalira salira bade manito iza nako nakuchama wano rwose cyama koko omutaka muganda wange ati nange kizanda kanafuna za boda yo kujisasula mnange badeyo nengamba konkome ebya piki bya munyiriza ddala tajja kundabako kachaita keno muneobereyo atenga gwo munywanyiwa koze ka otya ntyo bali batya tuli muno tugezako kuddabirira mpola kuddabirira kitoka kamwanyi kamugira nogiragira kamwanyi lakusana gutusumbwa that's obulamu buzi kumanya kulabirira naye nja kubijabikubulira byonna ejja bikolamu obulamu zimulisiza zityo nogandi simali kulabirira nduddo kulaba konkomi ekindese maaso gukiki muganda wa ebyepiki bitwayogerako bwali busungu tebikunyiza kukunzijako tukulidde kuno ffenna awayogera bingi tuli ba mukwano ayogera bingi ntonyiwa kubanga kino ekitabo ky'entambula nakyo ekitukuvu kigamba nti yagala muliraanwawo nga bweyagala wekka mukaseera ako wali tokijjukire nayebuuliridde kubanga byonna ebigambo ebitukuvu biri muno mukama ali muno ono ye katonda Kurani bwegamba ne bayibuli kati tuja kwewalana olwaki olw'epikipiki era nsaba kunsonyiwa konkome ekyo kiveewo sina buzibuze sina buzibu ate nsebo kuno oyinako ebikajjo kuno oyina ebikajjo okukuuma ekikajjo kino nga buli muntu laba kino kyo kyayikiridde kino ate kyongera kino no mwana watu kati kino teba ebbiri tezigizaawo mata ga kawungeezi gafunise mbadde njaga kukirya nkimenye kukirya si kikyo bayibuli bwete bwegamba nti ebyamulirwana lyanga bw'oyagala ekikajjo obukajjo tuli baliraano tuli baluganda kituufu kikajjo mpulidde nga nkyoyeza tobirina nga wendi tondabye era nkimenye wooli notaŋŋamba n'omenya bw'omanyi kyoba kino ekikajjo kyembadde nduubirira okubanga ngenda kukirongoosa nkitwale mu katawuni bampe essente oŋŋambyeko ng'omenya ozze kumbuuza ozze kumenya kikajjo simaalo olikwessera obaddeko ovudde eri ng'otambula ng'otunulira kikajjo kyange kino oza bayibuli bwegamba omuliraano gwokya bbiri kumbe oyagala kikajjo kyange inspekita wo otuuse akakajjo obukajjo konkome akakajjo obukajjo kano ako n'obuyingo bwako bwafa tekalinamu wadde amakulu nokanzako oli mukannangira akakajjo okimanyi ti kange okimanyi bulungi ti kange konkome nangira akakajjo konkome gwe muliraanwa gwoluza ebikajjo biri awo bitagasi kubirimira mwaka inspekita njagala otegeere kino bw'oba ozze ewange buli ekiriwo kiba kyani nkikugyeko omala kola ki nsaba ate nga tuli wano ffenna mwana wattu era wewandisabye naalikuwadde naye kakati gwe weetolera bwetolezi mwagala ebitiibwa mukolerera ebitiibwa bye mwagala nsaba nga tuli wano ffenna mwagala ebitiibwa temulina bitiibwa kati kikiryoge jjajja funa kanebonebona okiraba onoofuna ku nnyama kanebona ofuna ku nnyama
kikajjo bukajjo. Ekitawuluzi kino ky'ekitawuluzi toseguka. Ekitawuluzi nga kikutuusibwako AMK Power Center Kalamba Kiganda, Mukire Suppliers Kikandwa ne Musekera Alcoholic Kombucha. Ekitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Ekitawuluzi olaba tomanyi ate nga tebatomanyi